Emyaka 12 egiyise omuvubuka yatambula n'ayingira mu wadi y'eddwaliro mu Kampala. N'atunuulira omukazi gwe yali ayagala nga mugonvu nnyo. Enviiri ze nga ziweddeko era n'asalawo buli muntu yali amwetoolodde kye yayita eddalu. Yali agenda kumuwasa, si kumutassa wabula kumuwasa. Yali akimanyi nti abasawo baali bamaze okwogera nti tewali kirala kye bayinza kukola. Era yali akimanyi nti omukazi we yali amugambye agende afune omukazi omulala. Yali amanyi enkomerero bwe yali egenda okuba. Naye yamuwasa mu ngeri yonna. Eno y'emboozi ya Pawulo okuva e Jinja. Omusajja yali talina kyalina bwe yasisinkana Tara. Naye yawaayo buli kimu ng'alwadde. Era kati amaze emyaka 12 ng'abeera yekka bukyagenda. Abantu abamu bagamba nti yayonoona obulamu bwe. Abalala bagamba nti obulamu bwe bujjuvu okusinga abantu abasinga. Bwonna amala okuwulira emboozi eno ojja kwesalirawo. Bagamba omukwano gwe gukulonda. Era Pawulo teyasalawo kugwa mu mukwano mu kkolero erya Kasooli e Jinja. Naye akaseera ke yawulira nti waliwo omuwala omulungi eyazze okukola mu kkolero eryo, waaliwo ekintu mu ye ekyawuuma, era bw'atyo n'akigoberera. Erinnya lye yali Tara. Yali mukazi asinga okulabika obulungi mu kkolero eryo, era buli musajja yali akimanyi. Naye Tara yalondawo Pawulo. Omusajja ataalina ssente, ataalina ttaka, ataalina linnya lya famire erisaanira okulangirwa. Yamulonda mu ngeri yonna. Naye maama wa Tara yagamba nti nedda. Omukwano gwabwe yali tagusiimye. Yakyogera n'ebigambo ebisala ng'ejjambiya. Yagamba nti nedda kubanga yali ayagala nnyo muwala we era nga tayagala agende wala. Naye omukwano bwe guba gwa ddala tegusaba lukusa. Bw'atyo Tara yadduka ewaka. Bano bombi bajja mu Kampala ng'ensawo zaabwe njereere naye ng'emitima gyabwe gijjudde. Nga Kampala bw'atera okukola yabakkakkanya mangu. Baasulanga mu kisenyi nga balya kikomando buli lunaku, nga bagabana obulamu obumu obutono wakati w'abantu ababiri. Era lumu Tara yamutunuulira n'amugamba nti, "Kasitamba naawe Pawulo, mba musanyufu." Ebyo si bigambo bya mukazi asenza, ebyo bye bigambo by'omukazi eyafuna edda kye yali anoonya. Olwo ne wava oluwummula olwakyusa buli kimu. Tara yagenda ewaka okukyalira bazadde be e Tororo. Yali awulira obulumi mu mugongo ogwa wansi, ekika ky'obulumi ekitasirika. Era maama we yamutwala mu ddwaliro ly'e Mulago ku Cancer Institute. Ebyavamu bwe byadda, ensi ye yakoma. Kookolo ow'omutendera ogusembayo. Abasawo baamuwa obudde butono obw'okubeera ku nsi. Era Tara mu bulumi obungi yasalawo okuva mu kwagala. Yakubira Pawulo essimu n'ayogera ebigambo 2 byokka. "Pawulo, nkukyaye." Oluvannyuma essimu n'agiggyako. Pawulo bwe yaddamu mukubira essimu, Tara yagaana okugiddamu. Yali tayagala kwonoona bulamu bwe, yali tayagala kumusiba ku ntaana. Nga wayise ennaku 2, Pawulo yagenda e Mulago. Bwe yatambula mu waadi eyo e Mulago n'amulaba, enviiri ze empanvu nga zisaliddwako, feesi ye ng'eguddemu, omubiri gwe nga gutoniye. Pawulo ku kye yalaba yali tasobola kusiba maziga ge. Naye Tara yamuboggolera n'amugamba agende. Yamugamba buli kigambo eky'obukambwe kye yali ayinza okulowoozaako, engeri abantu gye bakola nga bagezaako okutasa omuntu gwe baagala. Wabula Pawulo yamukwata mu ngalo n'amugamba nti, "Genda mu maaso omboggolere, kasita oli mulamu, kasita oli bulungi." Era bw'atyo yasigalawo. Pawulo yava ku mulimu gwe mu Kampala n'afuna emirimu okumpi ne Mulago, emirimu emikyafu, emirimu egikooya, omulimu gwonna ogusasula. Era buli ssente ze yafunanga yaziweerezanga ku akawunti ya maama wa Tara. Si zimu wabula zonna ze yakolanga, teyeeterekera kintu kyonna ku lulwe.
Maama wa Tara yatunulira omusajja ono ng'akola buli kimu. Naye ye yali akimanyi nti ennaku za muwala we zaali ntono. Era mu mukwano omungi yagezaako okugoba Pawulo. Yamuboggolera n'amugaana, n'akakanyaza feesi ye. Naye Pawulo yagaana okugenda. Pawulo yajjukira ebiseera by'omu kisenyi, yajjukira ekikomando, yajjukira bye baali bayiseemu bombi. Yatunulira Tara ng'anafuwa n'amugamba nti tufumbiriganwe. Bazadde ba Pawulo bwe baawulira ne bagamba nti ye ewatali kulonzalonza bategera omwana waabwe kye yali. Era bwe batyo baagattibwa mu waadi eyo ey'omu ddwaliro. Tewaali reception, tewaali byakuyooyoota, tewaali bifaananyi bya mbaga okuggyako abantu ababiri, empeta n'okusalawo okwagamba nti bwe wange nange ndi wuwo, nga n'okufa tekusobola kukikyusa. Oluvannyuma lw'embaga, Pawulo yatwala mukazi we ewaabwe e Kamuli n'amulabirira mu myezi egyali gisigaddeyo. Yamusitulanga. Yamutunulira ng'agenda yeeyongera okubeera omugonvu era n'asigalawo. Nga 19 Novemba 2015 nga wayise omwaka gumu n'ennaku 2 bukya bafumbiriganwa, Tara yafa. Yagenda mu mirembe mu mikono gya Pawulo mu ngeri gye yali abaddemu bulijjo. Pawulo yamenyeka. Yagendanga ku ntaana ye n'ayogera naye. Era lumu yayimirira ku mazzi n'awandiika mu musenyu. Pawulo ayagala Tara emirembe gyonna, n'akuba omutima okwetooloola ebigambo ebyo. Yakwata ebifaananyi byabwe eby'edda n'abiggya ku ssimu ye n'abitwala mu studio okubyozesaamu era n'abitereka. Yamaliriza olugendo lwe olw'okujjukira. Era awo n'asalawo ekintu nti mu myaka egyali gigenda okujja mu maaso agenda kukola nnyo era alabirire amaka gombi, bazadde ba Tara n'ababe. Emyaka kumpi 12 egiyiseewo okuva ku makya ago aga Novemba, Pawulo akyabeera yekka. Abantu babuuza oba akyali kya mugaso okwagala omuntu gw'omanyi nti agenda kuvaawo. Okumalawo ssente zo ze wanditerese obuvubuka bwo ebiseera byo eby'omu maaso okulaavu eriko olunaku lw'okuggwako. Kyali kya bugumiikiriza oba kyali kya bussiru? Naye mpozi ekibuuzo ekyo kibuusibwa ddala ensonga. Pawulo yali tayagala Tara kubanga yali amusuubira okusigala. Yamwagala kubanga yali Tara, omukazi eyamulonda mu kkolero lyonna, eyali ekikomando ku mabbali ge mu kisenyi, n'aliyita essanyu. Eyagezaako okumukyawa kubanga yali amwagala nnyo. Abamu bagamba nti musirusiru, alala bagamba nti eno y'engeri y'omukwano esinga obulongoofu eriwo. Gwe oyogera ki? Suula ebirowoozo byo mu comments wansi, era emboozi eno bweba ekutambuza wadde akatono, subscribe, waliwo emboozi endala ng'eno ezikulinze.